Bantu bange kana akayiringu tekabamalira nnyo budde kanoonya mpapula tusigale ku mulamwa omuyaga tayinza fuga Uganda. Kana akayiringu bakazizikako mu byemizannyo era mwakalabaawo nga kadduka emisinde egy'ekibaliga emisinde ne gikaboola. Visa gye kayingirirako yaweddeko essaawa eno kanoonya sitole ndi Museveni akanoonya kuyiiya bulamu. So bantu bange mbadde nsaba tusigale ku mulamwa ogw'omuyaga tayinza fuga Uganda, ogw'omusiyazi tayinza fuga Uganda. Akayiringu temukawa nnyo budde. Nawulidde koogera ku by'okutwala abantu ebweru. Kavubuka gwe mbadde nsaba otuuze obutako bwo wansi. Abantu bonna abali emitala w'amayanja si bannayuganda bokka. N'amawanga agayina demokrasi era nga bakyusa obukulembeze buli lunaku. Era abantu baago bagenda ebweru ne bakola. Gonna agatuliraanye ekyo genda okukola ebweru si fugabbi kya muntu kubeeramu n'amagezi genda kunoonya mulimu gye guli n'agukola. Kitegeerekese nga ggwe wano bwe baakukwata ng'okola eby'ekisododo mu ssomero kitaawo n'akutikka paka bweru. Kati so n'abantu ababuliddwa akalimu wano oba abakayina ng'omusaala mutono nabo ddembe lyabwe genda okukolera wa ebweru. Okategedde bulungi. So bannankyukakyuka mwenna abagamba nti twetaaga enkyukakyuka naye nga si ya muyaga, akayiringu kano tetukawa nnyo budde tusigale ku mulamwa nti omuyaga tasobola fuga Uganda. Ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Neetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kiriina ku bisawe bya nnyonyi Dubai abaagala okukola obwa waiter ne waitress Kuwait nammwe abasobola okulongoosa amalwalire Saudi Arabia kamwana, Dubai kamu 3, Kuwait kamu 8. So mutambulirawo okuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Noonyako noti 7 6 7 6 21 51 oba noti 7 4 6 5 2 4 18. Bampita Calvin Kayanja muntambulize video eno etuuke kayiringu ako keesonyiwa abantu abagenda ebweru katuuze obutako bwako wansi.